guno gwa mulundi gwakuna nga KACITA evaayo okusiima abantu ab'enjawulo ababa bakwatiridde ddala mu buweereza okusukkuluma ku balala. Buli mwaka tunokolayo kampani ez'enjawulo. Njagala okusongesa guno okubategeeza nti omwaka guno abusuuzi balaba Spark TV mu TV esoosowaza ddala abakyala engule mwagitutte. Twagala okubayozaayoza ate era n'okwongera okukubiriza abasuuzi baffe okwongera okutambula nammwe n'okubawagira obulamu babuleeti ate era mu ngeri y'enjawulo nammwe mwebale nnyo ate era n'okwongeramu ebirungo. Nsuubira nti n'omwaka ogujja kati gino emirundi ebiri nga awaadi mugitwala. Twongera kweyama ffe nga bagenda mu field nti tujjanga kutuukira ddala eyo gye muli, mwongere okutulaba, ensonga zammwe tujjanga kuzituusa, eddoboozi lyammwe liwulirwe. So this award means a lot to us. It means a lot to the team that do the actual day-to-day running of the station, that people recognize their work and they're happy what they are doing. The challenge now is for us to keep improving and becoming a better station. I would like to say thank you to our fans, the fans of Spark, especially those from KACITA. Thank you for this award. We don't take it for granted, and we'll make sure we keep improving year on year and becoming a better station. That's the promise we give. And definitely we are still in the kitchen cooking. You'll be seeing a few improvements as they come along to make sure to remain the TV of choice for everybody out there. Thank you very much. And thank you again to KACITA. Good job, Spark team. Good job, Spark team.